nze nabadde wa NUP nga nyambala musaayi nga bafuutu soja mbalina mujjukira eggaali gye najja wano gye bakubira wali ku kitebe katono bakupa amasasi ne bafundikira nga ne motoka bagitutte najja wano eggaali yali y'abaana 27 fenna nga tulumba ku kitebe ekamooca twale empapula nga musaayi mwereere awo bonna abaana bafuutu soja magye gange Nakaweesa akole ki bwenga mukulu munne agamba nti inginiya nze sirowooza nti nyinza okuba naye inginiya kyatalina magezi okutuuka ku leve eyo nze bandi mukutte ne bamugamba nti ovumaganya abantu bayinginiya obaswaza kojja ogamba bayinginiya mwekwate kati mwekolemu omulimu mugende mukyunye kayinginiya ako akagamba nti kayinginiya akasobola okuwa akawumbi awantu nga tekalina documentation omuntu gy'onobye ng'oli mukazi onobye w'omusajja n'ovuma nnyo omukazi nti gy'olaze akwagala nnyo oba ogezaako kulaga nti totegeera oyo musajja nze mwewuunya butaba na magezi bw'oba osobola okugenda mu bantu n'ogamba natunda ebizimbe byange n'enkola wabamanerenda nga batutuma ssente obutakyabulirwa ssente ku NUP tugulire kaadi era bamala bagiwadde zambaali ayajja mu kibiina juzi wano nga ffe twava eri okimanyi tuli 001 ate lwaki sigwe wagaba kaadi kuba 001 yasalawo anaweebwa kaadi era yatandika yaleetawo enkola nga kyayogera gavumenti ereka byerina okukola n'ekola byayogerako okuliza kojja yakeera ku makya n'akwata fulaga bw'ati gavumenti egenda okulaba nga gyeringa etaliiwo nepapa nti gwe tunasanga ne fulaga buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020-806 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange uterevu gwe ali ku mukutu gwaffe ogwa Focus TV ali ku Kojaka Gato exclusive wonna wosinzira okubanga otulaba okola kyamanyi nnyo webalina okubeera nga otwekuumirako nnyo okubeera nga otulinda lunaku lwaleero tugenda kulaba stories ez'enjawulo naye nga tugenda kutandikirako Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president w'ekibiina kya NUP leero olunaku lwe bajaguza emyaka 6 beddu nga bali mu buweereza ng'ekibiina kya NUP so nga ate era waliwo omubaka omu essaawa zino yeesimbye kubwa chairman Inginiya Kaweesa Stephen Omanda 001 naye awanda muliro azze kati kubwa chairman agamba nti chairman ero si wano agamba nti eryo babyagaana bannaye bantu bange mumpe wano obweyero si wano bwawa katooke eri we babyagaana eri waggulu abanupu banyima kaadi nasasanya ssente zange ndi mu bamanerenda bammanja ebizimbe byabyo babitutte njagala at least abantu bange mumpeeko akawano nkuume ekyalo kyaffe nkijje mu mikono emikyamu twewale okubeera nga tukolagana n'abantu abatatwagala baani abanupu koja nsaba osooka obuuze ku bantu nga tonna bakusimbula abalabi baffe mwenna aba Focus TV yange Kagato exclusive yes ne Broad Media mwenna mbalamusizza tubeebaza olw'engeri gye mutukuttemu ne gye mutwagaddemu
Yeah. ne tubeebaza okusubscribinga bbanga lyonna ne musubscribinze ne gye tuli kati tubasuubira okuba ndi mujja kubagamba ne bannammwe nti subscribingako ku Kojja Kagatto ofune ebyafaayo omanye kino omanye kiri ebinajja n'ebyaliwo ate Kojja Kagatto kyenjagalako sitole zaayo ne bw'olijja emyaka 5 mu maaso sitole ejja kusigala ekugasa ebintu byejja okusanga ku Kojja Kagatto si byakukyamusa oveewo seke ogweri naye oli ne bwanga kimwetaagisa kugenda mu bitabo kubisoma bya myaka 5 8 meka emabega byogenda okusangako era bwino gwojja okuba nga gwofunayo omu olw'ensonga nti abyogera yaliwo amiina mu bbanga eryo lyoba owulira ayogerako aba yaliwo so si kubuulira byensomye ate mu bitabo birala ate wano nensomawo ne baŋŋamba bwe bati nedda bye nalabako byenkugamba byenkunyonyola byenkulaga byekubira ekifaananyi naawe nenkufaananyi eyaliyo the living encyclopedia gye tulina mbalamusizza nnyo tugenda kuba nga tubawa ebintu ebyo okutuusa nga buli omu afunye ekyo kyalowooza nti yandibadde akitegeera Kojja olunaku olwaleero nga bwenyanjudde wali njagala tusooke tuyitireko kaawo omwami Kaweesa Stephen Kojja omwami ono omumanyi Kaweesa oyo nze okumumanya nti tumanyiganye simumanyi naye nyinza okugamba nti kyemumanyiiko okubeera nti ye muntu yakuba posta ne billboards na biki ne banners okumala emyaka 5 ng'abitaddeyo luli byabikuba n'agwa n'addamu n'akuba ebirala n'abirekayo emyaka 5 ne giggwako nga ayongeramu buwongezi ye ng'alowooza nti gyokoma okuba ebingi nti eyo yemu ku kriteria eziweesa kaadi ekyokubiri abantu omanyi abantu abasinga bakyali nja bayita mbuzi naye omutwaliramu oba agamba embuzi eruma weegenda okusula embuzi eruma weesula kati yegundi oyani Kaweesa gwe bw'otumatiza nti oli komanda 001 oba mbuzi eruma weesula bw'oba osaba obwerosi wano olwaleero ng'oli mu kibiina ate ekibadde kibakuba emiggo ng'oli komanda 01 nga kibakuba amagezi mba nkwewuunya gy'ogajja abalala gye batagasanga era kyekikukufuula 001 y'omu yasinga okuŋŋaanya abaana abangi ennyo ba foot soldiers batwala mu Nuupu naye kyamuluma nga bakuŋŋaanya mu bitundu ebyenjawulo nga bamukkiririzaamu kati njagala kugamba kino teriiyo muntu yenna mu Uganda asobola kweyita NRM 001 okuggyako nga General Museveni mu NRM ne bw'oba n'omugenzi ali tasobola kyeyita Moses Ali ate Moses Ali ate ye ne mu 10 taliimu ne mu nnamba ey'olukumi taliimu ne mu y'2,000 taliimu ne mu y'5,000 taliimu so okuleka nnyini kibiina nga ye 001 ayata kitandika yaba 001 ati ono komanda yakulira eno wansi tekikufuula 001 kati ago amagezi butagakozesa gaalina tamanyi nakyayinza tekwa kwogera naddidwa atwekwa kyogera wajja akyogerera na lwaki akyogera gwe olowooza nti okubanga waddira ennyumba zono zisinga mu bamanerenda ekyo kikuweesa kaadi eyo si kriteria Kojja yeewola ng'ateeka ssente mu kibiina ani yamugamba nti yeewole olinako olunaku lwojjukira nga bagambye nti bannanga abeewolamu ewole abalina amayumba mugasinge mu bamanerendas tuyimirizeewo ekibiina nawa Bobi Wine 6 miliyoni 6 ye alina mmeka osobola okugaba miliyoni 6 nga gwe towooza 2 muleme kutusirwalirako nammwe n'azigaba miliyoni 6 kati kale mbuuliraayo gwe mu famire ewammwe eyali azikute n'aziwa maama wo bakitaawo olyokoziwe Bobi Wine gw'osanze obusanze abantu abamu baleme tusirwaza tebalowooza nti tuli basiru nga bo tetuli basiru kubenkana ye yennyini atubuulireyo mu famire ye omuntu omu akutte ebizimbe byabiwadde bamanerenda nga kizimbe kinze muyambeko okulaba ndi bakinunula ekatookawo 2 kalinaziraze ezaki kalinaze zonna zabutawo kakati oyo gwe baagala yanoonya obwerosi wanu agenda abba ebizimbe by'abantu kubajjaza 2
gwaloza ndine bwe mutunuulira aba NRM bayita basiru gojja kuva eno ng'ojja osinika ebinnyo ovuma ne gy'obadde bw'otyo bo bakuwe olwo oli bw'ova ewaabwe oba mulowooza tebategeera ng'eno gye wali komanda 001 eno tolina nabwa komanda buli tolina nakyoli naye eri bali obavumye muwateeka ne ssente oba oli awo basuubira nozzi kusasula naye ate bano abatalina kye baali bakuwadde ate muleme kulowooza nti bw'ovuma ennyo omuntu gy'onobye ng'oli mukazi onobye w'omusajja n'ovuma nnyo omukazi nti gy'olaze akwagala nnyo oba ogezaako kulaga nti totegeera oyo musajja nze mwewuunya butaba na magezi bw'oba osobola okugenda mu bantu n'ogamba natunda ebizimbe byange n'enkola nembiwa bamanerenda nga batutuma ssente obutakya buli ngakusoma ssente ku NUP tugulire kaadi era bamala bagiwadde zambaali ayajja mu kibiina juzi wano nga ffe twava eri okimanyi nti oli 001 ate lwaki sigwe wagaba kaadi kuba 001 yasalawo aliba anaweebwa kaadi ebyo bwenkwamani bwe busiru abantu bwebakozesa nga tebamanyi kye boogera 001 ate oli mukugulirira kaadi kaba tulaba nti oli musajja mubi nnyo tosaana na bwero si wanu ate gwotandi tulwanisa nguze eveewo ate gwobadde ng'ogigaba naye ate oyagala bwero si wali oyagala bwana musiru kye yali eyandibadde omusiru okuwa obwemupi nga wagulirira nga bugulirizi balikuwa kaadi era gwolaba nti kati abantu be bamakaadi bonna mu kuziba mabaali batuufu kati olaba mu ddakiika emu bagenda kaadi zamagenda okumala okugabibwa ng'akyuse ali mu kibiina kiri atadde kwogera gye yava erina kuza atambula n'enkofira ye NRM bamwaniriza bulungi bamwagala abe NRM bo bamwagala tebalina nkwe kakati nina kyembuuza oba bamwagala ate kati gundi ajogererako ki asirike abeere gye bamwagala omanyi omuntu alina amagezi bw'otuuka we bakwagala toddamu kwogera ku bali batakwagala kyekiraga amagezi gwe wali olabyeko omwana ayagala nnyo nnyina n'atuuka wali nnyina n'addamu okwogera ate eri abeera ku maama we taddamu kunyega nti ate nze bali sibaagala ate oba oyogerera ki ng'oline gw'oyagala anti okukakasa bano abatuuze bw'onaakola ebintu okukakasa ekibiina kibi nnyo mu bubi kati kiri ekibiina naawe ani mubi ennyo ekyanyima kaadi sente zange buziwera akawumbi nezigenda bizimbe ne bigenda kati ndi wano kati obwekibanga ye yali ayina akawumbi lwaki teyatandika kibiina ki n'akitambuza ku kawumbi ke n'atateeka ssente mu kintu kitaliimu bamufera bamugamba ideas ne bamulowooza baani atubuulire nti gundi ne gundi ssente yaziwangana kama musiru okutuuka ku leveeyo ewaayo akawumbi nga talina waawandiika tolaba nti abantu abamu yamanyi akolagana n'abantu nti abanupu bantu banne bakolagana bonna kati nkugamba bwe nti gwe yalagamba ni ba MP bawayirebwa omusaala tebasayininga beesayi ono ategeera nnyo okusinga ba MP kale yajagala nnyo nupu yajagala nnyo ku mutima gw'oyagala kuŋŋamba nti abantu abaagala ennyo ng'obadde oyagala nnyo eggwanga lyo n'olisambira omupiira mu cranes n'egenda gyeraze bw'oba ojjayo ssente gwogenda bugenzi ng'ojjawo nga tosasudde tosayininze oba n'ogisambira ku bwereere n'ogamba ggwanga lyange oyinza okuwaayo ssente nga tolinaawo gundi yonna yonna gy'olaga nti mpaddeyo kino olaba n'abantu kale oli ne bweba kampuni ye tayinza kujja mu bujja ssente nga tawandiika era osayininga documentation zibeerawo otolaba nti obusiru bukweyoleka ate n'egyolaze ne batandika okumanya nti nga lino nga mugwagwa muzibu ddenge eddenge kaweesa libanga eddenge eribuza ekkondeere eribuza abafuuwa gwe noŋŋamba mbu n'oteekayo obukadde 2 luli n'oteekayo 10 luli n'ongerayo 6 luli n'ogerayo 2 luli n'oteekayo 7 luli n'oteekayo obukadde 3 luli n'oteekayo obukadde 8 nga tolinawo owandiika buba busiru nabaki ate bw'anaagenda ayolesa obusiru bw'ati ajja kwendinga apo nga ne ku kyalo era tebamuwadde kati katulabe kale bwe batamuwa kaadi yakubeera LC1 kati ali mu kibiina kye NRM ali mu kibiina ekituufu kyenjogerako sonna kitegeera nze sigambye wa gyali bwe batamuwe kaadi ya LC1 kwesimbawo anaagenda mu kibiina ki kati era bano anaabavuma ki kati ali mu kibiina kye NRM
nze naye mbuuza kirala ate gonzira mu kirala anti bano anaabavuma ki nga bamumye kaadi yalowooza nti okuwaayo ssente kati singa kaadi tebakyaziwa na bannayuganda singa baziwa mawanga agatuwa obuyambi ate ogenda okulya ndi bungereza yatuwadde sente bweziti japan yatuwadde sente bweziti gundi ensi gundi yatuwadde sente bweziti singa batebebawa kaadi za bwemupi kati bw'oba omusiru okutuuka ku leve eyo nti nawaayo sente nnyingi omanyi bagamba nti omusirusiru ayawukana mangu n'ebibye ebyera ebyomusiru omugezi yalya abagezi baalya kati ebyomusiru byakaweesa ebyomusiru kaweesa abagezi baalya abaamulimba nti kati oteekamu tujja kusabira kaadi ewaani era ebyomusiru kaweesa baabirya nga bamugambye nti gwe 001 nze omuntu ategeera ng'osobola okufuna akawumbi noba nga tomanya abeera 001 mu kintu kati mu makaago muyinza okuba mu 001 omulala nga siggwe oyina gyanagamba mu makaago kati munnange yenze 001 kati gwoli 002 tekisoboka kati n'olwekyo agere n'obutufu bwe gyagenda yonna kojja bobeera omulonzi wekatooke tomuwa gundi bambi musajja watwali anyige ku biwundu nensanga abantu nga bamusimbye emabega nzija n'enjuki oba ennumba nenzibateera mugenda okuwa omuntu atalina magezi nembateera kalala nkoma n'abaluma bonna bw'obeera ebiseera ebyo ng'okyalina amaanyi ga musajja waffe oli wawembule wakibooko oba wewenyula awo embooko sibakuba abo sitawana n'embooko zange zikuba basiru embooko zange nzikubire ku muntu omuziru ntanjuki oba nnumba nzija n'omuzinga gw'enjuki nengukasukaawo mu maaso we bali ne zibaluma nze katikati nkubugamba na kino kaweesa siyinza muwa kubeera monita wa kiraasi tuli mu kiraasi ku mbeera gy'ayogeddemu nebyayogedde ebyekisiru kati abaana asobola baani baanaakolagana ntadde mu kiraasi ki oba ali mu piwalo oba ne mu nasale gwe oba osobola if you can spend 1 billion without any document oba olinamu amagezi bwe bakubuuza obanja ani ewa nupu yani Bobi Wine ate Bobi Wine yali wanti Bobi Wine gwe yansindikira Bobi Wine si ye nupu abantu njagala bakitegeera Bobi Wine muyimbi kati yaziwani alete Bobi Wine musajja muyifu mugunjufu olaba bali bamunana teyagira yakyusa ibamanya yakola ki nga yabikola mu 9 mu 8 kati omugezi bwato oyinza muwa kintu kyo oba sente n'atawandiika n'ataba kuwa notinga olaba bagenda okugamba mbu tulabe bwana ewandiisa nga bagamba nti yamaze okwewandiisa yavuddeyo ekibiina yamaze okiwandiisa kati n'azimba ebitebe ne babiggula nawo abantu bategeera akiggulawo tiwali tulowooza bazimba Starbucks bulijjo si Starbucks mwattu nuupu kati oyo mugezi ayinza okuteekawo kaweesa yaba amuwa ssente kaweesa ayagala kuŋŋamba ndi ebintu nuupu byekoze ebikoze mu ssente ze lwaki ye teyabikola mu nnanka ye kyali tekyetagisa nokuwa abantu ba Uganda bo bagezi kyali tekyetagisa kukwata ssente zitwale mu nuupu ng'oyagala kaadi gwe wali esente zogamba ndi wazitwalanga mu kibiina wali ozikolamu bintu bitegerekeka ebiyamba abantu bomu kitundu mwoyagala okwesimba ne bagamba yoyo waffe gwe kibalowooza gundi yatwala ssente mu kibiina ono omwana nkeretanyi tulaba abantu batalina magezi ngagundi ogayo nkeretanyi yatwala ssente onalebobo nkeretanyi Yusufu muve oyo omwana banna kalungu mwe mwamala wabaweereza obubaka olowooza nti nkeretanyasi yali asinga bagundi basempijja ssente oli abadde minisita olumusi emyaka ameka nkeretanyi yali omu ku baana abayimbira sempijja nga zze akyaddeyo ku ssomero obwana buno bujja mu primary buyimba naye kogamba nkuyimbira naye ekifo kyolimu nkyagala awo oli awo manyi nze sempijja nali mwagala nnyo okuva nga akyali LC5 Masaka nga mwagala ng'alina enkola y'ebintu bye ng'esanyusa nannungi nnyo naye kati olaba akaana akakulirayo kaatuuka ekiseera ne kagamba nti awo njagala ekalivuula naye kati ako kateekamu ssente mmeka olabira n'amagezi ga kaweesa
singa sente ezo zagamba kale ne bwokola obukozi n'ogamba nti muluka guni ntaddemu nayikonto muluka guni ntaddemu nayikonto muluka guni ntaddemu bw'aba agamba nti yateekayo kawumbi yandibadde akoze nayikonto ebibiri. So kino ekyono ekyomubaka kyaganyi ekyebyokansala teyafunako tuli kati kwero siwano. Bw'oba omusiru okutuuka ku leve eyo abantu bakutegeera. Nina n'omwami omu gwe nalaba wano yali chairman wa LC3 namulabye esimba ku bwa kansala ate era nabwo alabika teyabufuna kuja neera osigadde mu buweereza anti nabwo teyabufuna. wano wagaana Kaweesa akole ki bwenga mukulu munne agamba nti inginiya nze sirowooza nti nyinza okuba naye inginiya kyatalina magezi okutuuka ku leve eyo. Nze bandi mukutte ne bamugamba nti ovumaganya abantu bayinginiya obaswaza. Kojja ogamba bayinginiya mwekwate kati mwekolemu omulimu mugende mukyunye kayinginiya ako akagamba nti kayinginiya akasobola okuwa akawumbi awantu nga tekalina documentation zonna n'otwala nga gwotwalayo butwazi olinga olaba ne webayiwa ebisaaniko bakubuuza nti wayi byoliwa wani yakukkiriza naye n'otwala sente ng'oliwa buyinjo. Nze ne wensula kasasiro wange nsasulawo era bakuwa akagundi. Kakati oyo oba yinginiya wa busiru bwe amanyi. So bayinginiya beekolemu omulimu baziiza omusajja oyo okweyita yinginiya erinnya ali mu diswa talina magezi. Kojja awe nyini wenjagala tusimbulire ekibuuzo kyaffe wensimbulire ekibuuzo kino. Olunaku lwaleero ekibiina kya National Unity Platform kijaguza emyaka 6 mu buweereza era babadde ku kitebe leero olunaku lwaleero nga bajaguza olunaku bwe ruti. Kojja mu bibiina ebibaddewo bya opposition mu bbanga lyamaze emyaka 6 tulinako ku achievements naddala ekibiina ekyagala osiga okulula oba okukyusa obukulembeze zolaba wazoyinza okugamba omuntu nga zikoleddwa Nuupu nyingi nnyo okugeza Kojja nti ekibiina bwe kiba nga kibadde mu opposition okumala emyaka 6 nga kumpi mu buli district kirinamu ekitebe kyekyezimbidde ku ssente zaakyo. That's an achievement. Nga kirimaze emyaka 6 naye nga buli district osobola okubuuza ekitebe we kiri nga kyabwe bakyezimbire. Nange nenkubuuza n'ekimaze emyaka 4 mu buli district ndaga ekitebe kyabwe nga bakyezimbire nga ne Kampala omutwaliddemu. Nkuweyo ekyokulaba ekigundi ekirala achievement endala yaddira ebyobufuzi abantu byali batategeera ne batandika okubitegeera nti omuntu asobola okugamba nti guno muyembe nga si muyembe nga tuvugirwa okwo. Kati mu biseera by'okulonda bya campaign baagaana Bobi Wine okuyita mu nguudo enkole nga bagamba nti enguudo zonna mu Uganda zaakolewo nga tebamukkiriza kuyitayo. Ye n'ayita mu mbi gye yayita olwaleero baminisita be balonze nga okulonda kuwedde be bagendayo nti enguudo zino lwaki tezaakolebwa. Bobi Wine ye yabadduzibola amaaso n'abawa ekyokukola be yali avuganya. Singa campaign ze teyazikolera eyo titwalirabye ebbalamu bwagenda kuba fiffe. Ate yandibadde agenda nga batambulira ku nguudo eza kolansi ensi yandibadde emanyi nti enguudo bwezityo bwe zirizo abantu bulijjo. Nti olina awantu w'osobola okuyita ekigoma ne kivaawo ne mukizabuza. Era yatandika yaleetawo enkola nga kyayogera gavumenti ereka byerina okukola n'ekola byayogerako. Okugeza Kojja yakeera ku makya n'akwata fulaga bw'ati gavumenti egenda okulaba nga gyeringa etaliiwo nepapa nti gwe tunasanga ne fulaga okuba nti eggwanga lyali terimanyanga nti national flag kikulu nnyo eri eggwanga. Bwe yagikwata omusajja akutte bendera ne batandika ogikwata ne bamanya amaanyi ga bendera n'okubeera nti bw'ayogera ekintu kyayogera officials ba gavumenti bonna nga bava ku byabwe balina okwogera n'okukola nga boogera kyeyayogedde n'asetinga talkability ne batandika okugamba kati agamba kino
kati nafuuka pesi seeta awo kasita yafuuka pesi seeta achievement ebeera nene mu byobufuzi bw'eggwanga njaka bwe twati tunakola yagamba kyakoze eki n'abeeraawo ne muba nga tebakisobola bwe yagamba nti kino nabo ne bagira ki ne bakiddako ate omanyi yafuula achievement endala gyekola kwe kuba nti buli muntu gwe wali olowooza nti ategeera nnyo yamufuula atategeera yamudisproving okugeza laba abantu be yali kati nga beyamma kaadi nga bulijjo buli omu bagamba nti bebateeketeeke bantu bayitirivu nnyo naye mu ddakiika 2 nga bamaze obba makaadi wali omaze okumanya lwaki bulijjo omusajja ono abamye ekaadi era lwaki yazibamma kakati gwe lowooza singa Kaweesa baali bamuwa kaadi singa mulina muntu ki mu paliamenti nansana singa bampuuga bonna babawa kaadi singa kati mulina bantu ki bagundi babwanika singa baali babawa kaadi abeeri bwanika kati womutiira nti mugezi naye kojja ng'omusajja omuganda Buganda yonna bajja bagigobyemu abasajja abagundivu abaganda abamanyi ebyobufuzi ate yo gitabanga achievement gwe kyoyagala okugamba nti omuntu tayinza kuba musiru ng'ali gye bamuzaala gwe yagamba nti abazungu bonna kuba bali Bungereza bagezi nupweddiga abateeketeeke baffe betumanyi abagundivu ab'ebyobufuzi nedda nti ebakubye ye problemu yammwe mmwe mulowooza nti omuntu mukulembeze bamuzaala awo alina okukulemberera bw'oba oyagala ng'oli mukulembeze mulungi obeera mulungi bwe balaba obubi bwo bakizuula golooza kati abo be batandika okukulembera mu Buganda ne mu Uganda bangi nnyo abaaliwo baavaawo tewaddangawo balala kojja naye amanya agabadde mu byobufuzi amagundivu gonna mugakubye amanya kati pera akyasamba omupiira mubasudde pera akyasamba omupiira physicality ye eba tekyamusomesa naye kati bwongo kakati obwongo gw'osobola okulowooleza okumu n'omwana w'emyaka 23 mulowooza bumu nze baleete essimu bagiteekaawo essimu ogwogikwate n'omwana w'emyaka 23 agikwate mutandike okukola ebintu ebiri mu ssimu kujja maturity wali eri mu parliament abasajja bali bagundi bamanyi ekyokukola basengeka ensonga kati goyagala okugamba nti Moses ali yabadde asinga okuteesa kuba yabadde asinga obukulu nteme kwogera banga batalina magezi temwogera nga batalina magezi goyagala okugamba nti abasinga obukulu mu parliament be basinga okuteesa kojja nze kyembadde mpaka kujja wa achievement eri achievement ki eyo gamba nti azala bisana achievement okuba nti no bulijjo omuntu gw'obadde oyita omusiru omugezi musijjo musiru bw'okigwamu eba achievement n'abakunamya n'abawodola okulaga nti ono bulijjo gwe mulowooza nti mugezi mumulabye mputewutte olina kyowege mputewutte timumulabe alinga emmwanyi naye ng'eri awo bulijjo eyengedde naye nga munda mulimu mazzi oba olesusiza ku kijanjalo nga kirimu amazzi nti oyo bulijjo gwe mulowooza mbumuteeketeeka ani yamuteekateeka era babateekerateekera wa bana abalala gye batayi emyaka 6 ejja Nuupu tuzudde abantu twetuwooza nti bateeketeeke tebakwatwa tebabangako kati oba bateeketeeke oli yabata lwaki abalala tebabagita ne babatwala oba ne beteekateeka bo ne bajja ne batugamba nti mutulabye tuli bateeketeeke bakola ekibiina kya DP nekikola ki kya DF anti nekikola ki ne bakola Common Man's Party nekikola ki ne bakola PFF nekola ki gyebiri bibiina bigundivu mu opposition ono atali muteeketeeke gye mwava bwe mwajjanga gwe mwerippyeko temwafuna bifo gye mwali kati nze nkugamba olwaleero okitegeere bw'onaaba oyagala okitegeere omanye eriyo abataagala kiwulira ate eriyo n'abataagala kutegeera eriyo n'abataagala kumanya omuntu omugezi aba mugezi oba muteeketeeke oba si muteeketeeke gwelowooza nze wano weeni nze njawula omuntu omugezi neyasoma njawula omuyivu n'omugunjufu n'omukenkufu mbawula
oyina kuyogedde awo mabega kwali omwana ono onalebowo Nkereta Yusufu Kiruluuta nti nopwetulaze nti ne ku myaka egyo osobola okujja n'olipresentinga abantu bo ate n'okola ebyanaggwano bitwetuwa bali abasajja kati gundi okukola ebyanaggwano bano bonna abeeyita abakenkufu abateeketeeke bamwe erippeko yalina emyaka emeka yali ku bwe mupinga wa myaka emeka abasajja baali bakulu be ate ye yali muto kati okiraba nti omuntu omugezi aba mugezi gwolowooza nti kakati bwe mukwesimbawo amala wangulu bwa MP obwa Kyaddondo tewaaliwo bantu bakulu baludde na mu byabufuzi baaliwo ne fomu MP yaliko ku bye yawangula kati nze nno gw'ovanga ku kintu n'omukulembeze w'eggwanga nga yasituka n'agenda kampeyini ono temumuwa nalyoka baligula 98%. kakati gwe oba ekyo tosobola kiraba mba simanyi kyebayita bwannaggwano bw'oyinza kulaba ku muntu kojja mu kushapinga ebyobufuzi ng'ekibiina ekibadde ekirafubanira oba ekyagala okukyusa obukulembeze kipafominze kitya sofa nga tuwumbawumba kipafominze bulungi omulimu gwakyo kigukoze gwe kibanga olwaleero abalina ababaka ebisatu n'omusobyo tebalina kye bayinza kunnyonnyola abantu ne bategeera ng'ate bano balina ababaka oba 35 naye nga bwe boogera ekintu bonna eggwanga liba ku bunkenke ne gavumenti yennyini neeva ku byerina okukola neetunuulira bano bakola ki awo bakolawo kibalazeewa kitegeeza nti bo bye bakola abantu babiwuliriza ne babitegeera than them over 400 gwe bw'obanga oli w'amaanyi gw'okyali w'amaanyi lwakya gy'ogenda okukiikiriza abantu bo oyiwayo oyiyi ssente neositekawo emmotoka zisombe abantu zibatwale babeere ku mukolo wali osanzeeko nga Nuupu erina emmotoka bwe ziva ezaayo nti baazitaddeawo zitwala abantu kati awo kyekimu ebintu tulina biraba bwetyo bwe tuba twogera nti tufa ebyoono naye twogera mazima n'ogalaba bw'oba ogalaba kojja akasembayo nga tutunuulira mu biseera byaffe eby'omu maaso ebyobufuzi ekibiina kino kitaddewo kenteekateeka kirina future okirabamu future nti singa obukulembeze bwa bukyusa ebudda mu mikono gyakyo tusobola okufuna Uganda eyeesiimisa anti Uganda okubeerawo kwayo tekuditamininga ku kibiina kati naawe nze njagala nkikubuulire okubeerawo kwa Uganda ey'enkya kuditaminingibwa bantu bali mu ggwanga engeri gye beeyisaamu engeri gye baagalamu eggwanga lyabwe engeri gye baagalanamu ne bannaabwe engeri gye bakolamu ebyo ebizimba eggwanga okulitwala mu maaso engeri oli gyakwata ssente z'eggwanga n'amanya nti bwe tuzikozesa kino kinaayamba bonna oli basobola omuwa ssente n'alya ssente ezandikoze oluguudo oluyitawamu abantu obukadde 10 ye n'azirya bwomu n'azigulamu emmotoka yo n'azirya bwomu oli ne bamugamba nti genda ozimbe eddwaliro waliwo gwe bawa ssente okuzimba essomero eddwaliro ne toyireti n'agenda n'agula amabaati ne kalitunsi emiti ena n'akubako amabaati karuumu ka toyireti kamu era nalabye nenseka n'okuseka neŋŋamba nti gye tulaga situmanyiiyo naye nga kakati njala kubulira bw'osobola okugamba abantu nti ekya Uganda ffe tuli bulungi ng'olina obuwumbi 10 mu nsawo neyibawo ng'asuza enjala nga n'abaana nawali ku ssomero w'oyita abaana basiiba tebalidde naye nga n'oyitirawo mu mmotoka yakawumbi kamu n'oddiramu yo obuwumbi 3 n'ogenda n'oyambala ebiteteeyi bya buwumbi byakawumbi kamu n'ekitundu bya bukadde 9 naye ng'obwana bw'oyitako butambuza bigere naye oyagala ekitundu ng'ogamba nti Uganda tugitwala mu maaso oba tolina kyokola abantu banatandika okwagalana abantu banatandika okuwaŋŋana ebitiibwa ne baba kati oba olabe edda ensi yali etambula nga gundi bwafa abantu bonna tebalima ne bagenda gundi yafiiriddwa tugende tumubudeebude bwafiirwa waliwo omufu ne basulaawo nga bagamba nti wano waliwo omufu amutira tetumumanyi ne babeeraawo paka omuntu alifunikako nnyini omuntu n'agwa mu nnyanja olwaleero ekyombo kigwa mu nnyanja nalabako MV tempura simanyi tempura simanyani yagwa mu nnyanja nga n'abantu baliraanye we yagwirayo beesulira waabweka bebamanyi naye nga ffe nze nakwenda okukula omuntu yagwa mu ssezzibwa
abantu ne basula kusezibwawo okumala emyezi 2 nga banoonya mulambo. Waliwo abantu lumu babatta ne babasuula ku kubo 3 nga tuli ekayunga eyo. Abantu nga basulaawo okumala ebbanga nga okutuusa lwe balimanya abantu abo. Era tenda emmotoka za polisi bwe zajja ne ziryoka zibatwala nga naye abantu babaddewo nga bakuuma baagala kumanya bannyini bantu baba. Sawa zino osanga accident ne muyitamu buyisi mukungu. The best thing somebody can do nga waliwo accident kwata bifaananyi bya video. Atera ku TikTok. Nekyo kyamagezi omuntu okuba nti munnayuganda kati olwaleera omusanze ng'agudde ku accident gwe nga kyoyinza omuyamba kukwata butambi tomufana kaalaja n'asambagala naye nga olwana kukwata ki mu kifo ky'okumukwata omuyambe yaate omutwalewo n'eddwaliro nga lyomutwala oli yaligulamu emmotoka emu. Kojja nsaba ensonga eno tugiwumbewumbe nkwebaza gwe akuberedde okuva gye twatandikidde mpaka wano ku nsonga eno ey'okuba biki ebitambula mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Tuyozayoza aba Nuupu wamu n'abawagizi baayo olw'okutuuka ku myaka gino 6 nga baweereza. So nga ate tukujjukiza bannaffe tutambula nabo aba Focus Vet Services bagamba nti beine bakolera omukolo gwo gubeere Matala Hub, bakuwa ebifaananyi, bakuwa video, bakuwa decoration, bakuwa cake, bakuwa DJ oba bagita PA public address system. So bagezeeko bakolereko omukolo guveeyo bulungi nnyo era obeerenga naawe okulina ekijjukizo kojja oyogeddeko ku mukolo awo ogujja mu maaso. Nsaba abafocus abo tubeerabira abafocus tujja kubanga ku mukolo koza abantu bayinza okuba nga tebannamanya ekigenda okuba ekijja si muntu naye ate nze eramba nkyogera ekijja si muntu mukolo watusooke tufumbe ne mu kiyungu tukiterumu naye bo bakimanye nti akadde konna sawa yonna ekijja manye ndi siki. So genda ku TikTok abanoonyeeko ba Focus Vet Services olabe biki bakola. Tulina bannaffe aba Focus Graphics and Branding bagamba nti beeyo ne bakolera branding wekika kyonna. Igwe nno alina business weyagala ekipande kibayita baana ku business oyagala ayagala billboard, ayagala t-shirt wa corporate uniforms ez'abaana bana bokola mu business era noonya ku Focus Graphics and Branding. So nga ate era tulina bannaffe aba Bicycle Cake bagamba nti va mu mbeera ya Argentina bagikuba ndi musajja wa Messi omanyi munnange okole bagiteeba Argentina bwe bagikuba eggoolo si kyayinamu wadde otwanyi omanyi nali mwetegefu nga maliridde naye bagenda ne bakuba emizinga Iran eno kati ebyo bijja kubanga ne makudde wako omukyala akuwa akafumita akwehaga akutandika okunyonyogera oyombe otandika okwesonza lwaki onkwata sante bisibyagala naganonza okunkwatira ebintu byengeri ngeri bakugamba nti owange otudde mu ddiira ataseetuka omupiira gwaweddedde okola ki oluka programu kenninda jangu nkuwe Bicycle Cake nolaba ebigambo tebita n'omuddiŋŋana n'oteeka ne ku simu n'omulaba jangu nkuwe Bicycle Cake obufumbo bwona amakaago bitereere gitambule weewale nnyo okuba sasirimu weewale okubeera nga oli luyongoyongo bagamba nti buuka wano nti bwe naabuuka nti nnyinza okugwa eri mbadde nsaba mbuuke kana akampi nedda ssebo jangu nkuwe Bicycle Cake obeere bakiyita gumite obeerenga njagala obeerenga omanya akati akakanda chapati kabakambi nenga kagumu njagala obeerenga akati akakanda chapati nga teweemoolerwako obeerenga oli muntu gwe bagamba nti alinga okugulu kwa tripod. Yes. Ojja kubanga okuba essimu 0752 0752432 abantu abali ekkata n'abali bitundu bya Bahrain amawanga gaawo ennyonyi zatandise okubugenda ebintu byammwe ngenda kubanga mbiteekako waliwo essimu yange yagenda nenzibibwako abantu mwenna abaali bakoze order nga tokyampuliza essimu yazzeeko kati n'ennamba nazirectifyinze munsindikire addresses zammwe nsobole okuweereza ebintu byammwe bibatuukeko mu ngeri ennungi. Essimu eri 075432 ofune Bicycle Cake obeere nga osobola okuba zilala osobola okuba ziroof osobola okubanga okuba zikaavu okuba mu buli ango ng'okozesa Bicycle Cake. Gubeera omuntu oyo ayeesiimisa buli muntu baleme kuyita nkoko bakuyite embwa. Kale gwenda ku subscribinga ku Focus TV yange bingi